Tabala Nova. Akawo kenyama akabuzeroja. Yazite omutuju kakati owe muku piano munange. Mugende mulabe oyo mwana anyenya stage oyo bebayimba abuko kuverina da side yenu akuwa amanyi no gamba bo bali mu masanyalaze tubachikola batya bali abana bayina manyi era kati omuwera munabera abanji bwe bati mujja kumulaba ayinengeri jagenda mbantu wati nachamula mwena bali mu wino banange bali ekatwe muvuka munamwe mugende muwagire mutwalo gumugoka waya jajifuna ubona kaongezwe kana tukira nga wayo jifunye nze nkakasa tukulize kale tuvude wa gravity omutuju ate katugende kubigenda maso umugwanga tuyingidde Olugamboro yenza dora namala muzukulu wa mutasinga owembwa mwena batulabira Canada Toronto hajati mukulu mbabuzako good morning nechikosi change cyo nacho nechiriyo Amina Chikomeko ndabira namlindwa ndabira Aisha bona malubya kaddu abo bantu bange ba family yange kali tusima okubanti mutulaba akatugende munange kitalo nnyo tongera okusasira nese kusasira yonna okufa kwa banafa batufuddeko Omuyimbi Lady Grace ye mukama ya mujude mulambo enseno naye emotoka yo engeri gye yaguddemu amazima gali nti damage yabadde ino kuba yamanyi motoka yevulungudde nnyo oyo ekitawe tukusasira muzeeyi ngolabye omwana bannanga omwana kitalo nnyo kubanga Grace abadde atandise omuzimbire ennyumba taatawe era kubye tutegeddeko nti ate ndowooza abadde bamaze okwogeraganya ye nyumba gyabadde atandise okuzimba ye nyumba gyali atandise okuzimbira taatawe bambi nga mwagala mu mbeera nnungi ayi mama we twawulidde nti babadde amaze okwogeraganya ku ssimu nga Grace asuubiza nyina ati ngenda kuweereza ssente ate kati awo bizibu yajidde mama tukusasira ebiwundu ebyo binene nnyo mukama yabinyiga tetubisobola mukama abagumye abayise mu mbeera enzibu ddala naye nga akabenje kano bagamba kiyinza okubanga kyekyakalese babadde ku speed atimu yabadde mu motoka babadde balina show kwe bagenda sanga ziri 7 naye nga obudde bugenze nga bagala basobola okugikwata basobola ogisanga naye era tebasobodde gisanga kati speed eyo yalese obuzibu naye nga bagamba ekinnya kyekyasinzo kyankalanya waliwo ekinnya ekyabadde ekinene kati driver teyakirabye mu kwekanga emotoka neyevulungula emirundi n'emirundi twebaza abadduse okuyambako akaseera ako obudde bw'ekiro buba buzibu nnyo naye mukama munange alina amalayika baateeka ku luguudo mwebale abayambyeko mwebalire ddala abawaddeyo kasente nabye mama fiina ng'owaddeyo ku sente kubanga kati bali mu ddwaliro naye era bambi olaba nti bato sente bazeetaaga babadde bagenze zinoonya tebasobodde zikola kati ebizibu bizze sente nyingi ziba zigenda mubamu okulongoosa okwamangu waliwo bye basabanga byamangu buli alina kasente osobola okwatagana ne Sophie Gombya namulabyeyo Sophie Gombya nga yakwasaganya saidi eyo kwatagana naye olizeewo kasente byansi byakuleka kale katumbulemu ate tukomewo Tukomawo nga kibo bagenda motoka emu kuzaali bava okuyimba waliwo abali mu banduga n'abala byadde nabo naye nga ne bamugema eyapeeso senejja ng'erinda gye tuba kumabega tugirese miles ndoza nga 3 twasose ne basanga nga bantu bannaffe bagenda obayita essanga batuyitako bagenda ebatwiseeko era twabogedde kulanga tyosiba sibalimba nti ebibbo naye nga badduka nnyo tugimanyi waisoda kikanga 10 nga tebana kusanga bannaffe betwali semega abadi batu bakumega omade nduga ne bannabala ne bamirise ngendo ngeza wakati abafunida akabenje semoto awo abatuka semoto kwa shoya badi semoto kati wakati wa kirolo ne semoto gwamanyi ku luguudo olwo wabadde akabenje akoli omugo gubukyabadde kyatuyambe nnyo nti banayitawo baba sanze bakagwako ndoza kabenja ko tonababona muntu yakunganye okujja kubalaba ne basoka babekengera abayita babbi obanyuma balenga oli muri ko yesimbye wansi nga balabe kiri ya amene bagati tuyimira kaba tuyimirire ogere kuba tukakumba abantu bebamanyi banyuludwa ddala mu mazzi nga babulidde osawa zaade wa tobenjala kakade wakati esawa mukaaga n'omusanvu kuba abantu batuse osamu ende mulago osamu enda ya bwekyo bikyabadde tubaleta ababiri bafiridde wano omu gye twategedde nti oba yabadde nabo tukitegedde ku makyanga yasigadde wansi w'emmotoka nga babaseeko mu mazzi yafiridde
abantu abafudde wadde bamanyiiko amanya mbadde mbamanyi kwavuddeko Lady Grace basinga bamukazi akola Layira omuwala yayimba ndayira amazima ga Katonda omukyalo oyo yogafudde waliwo akalenzi akalala so kabanye wa Paulo Kapero omugenzi nga kakyali kato Saidi Kabuye kali kakuba gita nako kamukuba firidde wano n'omulala badde kojja walimpa yabadde avuga yafiridde Saidi bali ku bitanda kati katulina walimpa yaminyise bubi nnyo kugulu kuno okwa Saidi yakono bamenyekedde mu kisambira amagumba negafuluma kintu asobola okufuna gye bugenza okuzibira ng'ate n'okuzimba azimbye mu kifuba ne pesonolo yange ezimbye yabuliginzeko ekitonotono wansi eno teyabuliginze era otwogera kati ali mu theatre agenza kulongosebwa amagulu omusemu ekyuma n'emyaka kwabaddeko omulenzi omulala Lwagafaya abamu bamumanyi ne muganda we abona bayisibwa bubi omu yayabisa akataago era naye ali mu kujjanjabibwa mbeera sinungi n'akatono Lwagafaya naye azimbye mu kifuba naye ye kalekaleko oba managers at times bakola ekintu ekitali kituufu ekyokubeera nga tukwata esho olwokuba twagala ssente nnyingi oba okole mu lunaku okole emirimu emingi nekikuletera okubeera nga otuuka n'obeera ku pressure kakati pressure gye bakuteekako nekuletera okubeera nga olina okugenda ku show eri olina ogenda ne ku show ey'okubiri oba okitegeera okola esooka mu bwangu nekikuletera okuyimba obubi at the same time n'okuvuga emmotoka obubi ennyo mu mbeera eyo n'omaliriza nga ofunye akabenje. Olugambo mu kyenkya kati osobola okukola ebyokulya byo nga okozesa engano ya pembe n'obisiika